Oh yes, musajja mukulu bamukyala mukulu amanyikiddwa nga Flavia Tumusiime yagenda maaso n'okuba nti yategeera nti ebbaawe amanyikiddwa nga yes Andrew Kabuura agenda mu maaso n'okuba nti amwendako emyezi 5 emabega bwe yagenda mu maaso n'okuba nti apostinga ku mukutu gwe gwa Instagram byonna bituuseewo nga bagamba nti Andrew Kabuura yemu ku basajja abatamanyi lwasa mu maanyi kogata ne waya nti yakula n'awola era ng'omusajja ono agenda maaso n'okuba nti atweninga ku social media mpola mpola. Abantu abasinga bavudde bagamba nti Kabuura agenda atya okwenda ku Flavia n'akakyala akampi akabibwe katyo kyokka so nga ate Flavia mbooko nzibu anti Andrew n'abaddamu nti obuzibu bwa supu oba supu shiba karungi naye avudde n'ayingira mu nsonga zino anabyako byatuusako gatane bane Uganda abenjawulo nga bakubaganya ebirowoozo ku life ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Kabuura. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, okuba nti mutusupportinga n'okuba nti mutukkirizamu Eva 24/7. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ye muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi bamutantambi Jimso number 1 rich boy Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti otuwa omukisa okuba nti tukuweereza n'okutufuula nnamba emu bulijjo mpola mpola. Yes, live or not, like it or not, Uganda is full of wonders, and if you don't believe that anytime things can change, you have to believe, because those who are in marriage are continuing suffering, and still those who are not in marriage, they are still searching for the better partners to be with in their marriage. Some of you go for weddings nga temumanyi why are you wedding someone, and some of you are wedded not knowing that things will turn against you in future. It is the reason why most of the times people are fighting, are crying over relationship issues. Yet once you give yourself to God, once you dedicate your soul, your love life and your pattern to God, things might turn into positive. Well, most of the times you guys always say it will end in tears, and now Kabuura and Flavia Tumusiime, things are not moving on well. People say it will end in tears. Of course, anytime from now we are smiling a divorce from Flavia Tumusiime. She went on her Twitter handle and says like, I'm tired. I did what I could, but the man continued to search for what he wants, and I have no option. I have to let him go. I start my own thing. Now, so far things are running on social media, zigzaga, obufumbo, eranga. The battle is still on. Kabuura versus Flavia Tumusiime. People have already got sides. They have got sides. Some of you are supporting Kabuura, and others are supporting Flavia Tumusiime, but that's not the case. All we want is to know who cheated and what reason do they, what reason made him cheat, or what could be the reason why Kabuura cheated. Yes, we want you guys to let us know what could be the reason why Kabuura decided to cheat on the beautiful Flavia Tumusiime. Now, Flavia realized that musajja mukulu amanyikiddwa nga Andrew Kabuura Amwendako era yagenda ku mukutu gwe gwa Instagram n'ategeeza nti yes, do what you can, eat a plate of chips if you can, if you want to, and still yes, forgive those who hurt you, and still forgive yourself. Yavana nategeeza nti yes, lya a plate ya chicken bwoba oyagala kubanga life is short, obulamu bumpi, osobola ogenda mu maaso n'okuba nti weeyagala mpola mpola. Celebrate the small achievements you've got. Bobango inayo obuntu obutonotono bw'otuuseko genda maaso n'okuba nti celebrating kubanga bintu si byangu. Yes, ekyo ekitono kiyinza okusuula mu kinene n'ofuuka successful ennyo ddala. Still natugamba nti yes, sonyiwa abo abakusobya ate naawe weesonyiwa omutima gwo, because life etambulira mu kusonyiwagana, mu kusobya n'okusonyiwagana. Still kino kikulaga nti kino kiteeka Apple on Instagram and Apple on Instagram, and natulaga nti oba things were not moving well into the relationship, and still when you watch NTV, press the box, you see the guy swagging around, doing whatever he likes, like trying to insinuate something on the show. Yes, recently Yavana nategeeza nti the reason that's why he cheated, the girl had too much water. Nti guy yalina amizi too much holy water, nti
omukyalo ono gwe yagenze maaso n'okuba nti ayendako yabadde n'amazzi mayitirivu ddala era ng'amazzi gano mbwe yasooka n'agakwatamu n'agalaba n'agamba nti no gayingira system de n'agenda mu kyenda n'agikuba paka katami katandise okuba nti katambula ng'omusajja ono agenda maaso n'okuba nti yeesanyusa. Flavia Tumusiime, so far things are not moving well and most of the celebrities have come out and at least comment about this issue. We see Sheba shouting, fighting with everybody. Yavude nagamba nti botunulira omu ku comments z'abantu abagenda ku social media n'okuba nti bakukomentinga zikusikiriza okuba nti otula mu profile ogenda okusanga nti muntu musiru ddala yagenda mu maaso n'okuba nti commentinga. So far people are siding with Flavia Tumusiime, how beautiful she is. She is, and how beautiful, how hardworking she is. So many things have been talked about, and we guess, we think Flavia so far she's winning. But of course, there could be a reason why Kabuura went on and cheated on this beautiful chick, because ebyomunju biba byamunju, ebyomunju tebitotola kayimba kawire mukabya, ate tumanyi oba omusajja ono yagenda nga maaso n'okukaabira ennyama kwogata pusi ewaka ng'omukyala tayagala kumuwa ku kapa. Yes, mpola nga kapa yagigaanira, omusajja n'asalawo okugenda okuba nti yeetaasa naye nga sofa bano bagenda mu maaso n'okuba nti banjula bakola wedding eyali etabu. Sofa getuwulira nti ate divorce egenda kuba nti ejja anytime from now. Kati tubasabire basobole okuba nti obaoliawo ebintu babikwasaganya bulungi, because there is no need of battling, fighting, doing what and what. Life is so short to stress yourself with love issues. Sort out your issues. Musobole okuba nti obaoliawo mubimala. These things of going on social media, fighting from there, doesn't make sense. And for now, I'd like to thank Flavia Tumusiime for keeping calm over the situation. Big up on yourself. Thanks for moving with us. I'm called Ntambi Jimso, Rich Boy Maxudi Jr. made in Uganda. Love you always big time.